Protecting. Mukenya yakwata ettaka lye n'alitunda nasooka aguzaako omwami yakola karoja yemwami yange Lilian n'akwata ettaka eddala n'aliguza n'akwata ettaka mu kiseera ekyo nali nvunaanyizibwa ku ttaka lino n'andeetera omuguzi agenda okugula ettaka eryali lisigadde nga kuliko n'ennyumba ye ettaka ng'olimazeewo nti nina ebizibu byange interests z'abantu ba Bukenya yayagala zidde muki muyiike abaana be basigaze ettaka eryabwe era kusanyuwe yamala okufa tebanagaba ettaka ly'abantu lyasigalawo nga lyabwe tebyayingirwamu abaana be yali yagamba maama nti abaana abawala bafunanga sajja eyo kubanga bisenga waabwe gyalisa era mukazi yasala eziba z'abaana bawala kakati ono ekifo kiri mwali tumusaba akiveemu lwaki kubanga ekifo kye kitaawe yakikola ki agamba nti wali yagendawo abo ku ttaka lya bazadde bange kakati tubadde tuli mu kwogera era wuunazze atutiisatiisa kubanga ettaka lyebukojjiza Ssekibaala genda Pawulo genda bantu banaawuukere ne bajja batuyiikiriza lwaki tubonaabona tuli banyiivu batugoba kato ye yagimenya bani bamukule mombo ze sibanzukulu basebunza simwe nava omanyirani oyazembe oyongirira wano wamite katunalinya wasusani temutumanyira kutuuka kwekyo katunabasaba yadde ekikumi temujja ye amanya agange nze Nakano Agi Christine nzalibwa kitange ye mulindwa ye mwana omu ku baana abalenzi maka gano wadde saawa eno mugenzi wane wajjajjaffe miti tetufunanga kubwenkanya n'omulundi n'ogu nga n'emigabo gy'abakitaffe gye baabawa okuva ku bakitaabwe omuntu omu yagirya yeefuulanga omukuza bwe yatwalanga ebintu ng'akola ki bwe yeefuulanga omukuza ng'atwala ebintu ng'abaana asuulaawo nze mwannyinaze yatuuka n'ofa nga tebamutute yadde mu ddwaliro naye ng'oyo yasigalawo oyo omwami gw'olaba ng'omukuza ng'asigaza n'emmotoka ya kitaffe ya break down yagitunda tetumanyi na gyeri n'atusuulira oli ssenga oyo ayita oyo atuyita bamaama mwana wa ssenga waffe naye wa mu famire yeri ewa Susani kakati eyo ewa Susani be bajja oyo mutabani wa Susani ye yabba ebintu bya miti ne Seemu Bukenya wane Nakabago emugomba ne Buluuli naye abantu abo oyo omuvubuka yajja okoona ennyumba ya ssenga nga kuliko wali n'olyo taata Wamala kiri ekibadde wali eky'olubuto ekyo baakikuba n'essaati ne bagikiyuliza bajja okoona ennyumba ya ssenga ssenga tetwateekawo mbeera ssenga baali bamugoba nga bamugoberawa ku myaka 68 gy'alina alagewa bazze basaawa ebitooke emmere ya ssenga baagisawa yonna twagenda okujja tugenda ova e Kampala nga ssenga talina wadde saawa eno alya kawunga nga musibe bwe tuba ne tukaguza batajja kulya okitegeera tutambudde tewali kye tutakoze twagala ttaka lyaffe lyonna alituddize mutuyambe tuli bubi amanya gange nze Nalubega Debula Namukasa obuzibu bwe tulina wano bya ttaka twagala kufuna bwenkanya
kubanga taata waffe yafa yaleka ettaka naye ffe tetulina kyetufunyeeko n'ekimu eryawano tetugabanyeeko eryemugomba tetwafunako twawulya buwulizi nti baalitunda lyaggwawo ate nga batugamba nti gyeriri kati akato ye yalitunda kati tubuuza ffe twaviiramu awo kato omukulu waffe tumuyita baaba waffe naye nga wali wa taata waffe Susani ye mukulu tufune ku bwenkanya tuviiriddemu awo lwaki ate nga taata yaleka ettaka naffe tufuneko nga bannaffe sikweya mayiro naffe twagala tetulinnyayo ewaabwe baba mu meeting bamala tuteeseza enju ya Susani neeteesa yokka n'alyoka ava eri najja akoona n'ennyumba yange anti kaakati ono addeyo bwe batuula ewa Susani ffe tetubaayo bamala natutuulira meeting ne batutuulira meeting ne bajja ne bakoona amayumba gaffe ne tufuna obuvune mwana wuuyo yajja n'amenya ennyumba yange oyo mwana wa mwanyina kato kyokka tubagamba eri wa Susani waseemu Bukenya abaana batuli bubi yakwata ewa taata Sebo Bukenya n'awaawo abaana abo ffe tubadde tusaba bwenkanya kati atuddiza ebyaffe byonna nga taleseeyo n'omuto ali mu lubuto n'ambugulira ettaka bo bennyini n'abawala ne bajja ne bakoona enju yange n'omulala ali awo eyankuba ennyondo wano yaleeta ennyondo ennene ekoona amayinja ne bakuba enju yange ate yali agiwadde maama nzaala n'oyo omuwala bagenda okudda ate nga yeefudde agiwadde abaana abo kaakati ffe tulina kukola ki kyetuvudde naffe twekubira enduulu State House mutuyambe bannange tukaaba omukato kubanga batukuba tetulina kyakukola naba ng'asuzibwa busuzibwa lwaki tasula wano mu ya kitaawe lwaki tafuna akapoloti kale bamuwe akapoloti libanga lina ettaka lya mayiro oyo senga mu kamera bamulaba oyo golaba asuzibwa busuzibwa bagoba mugobe buli oyo mayiro ennamba ekyo kyokubanga bano abakazi abakadde tebafunako oyo senga asula wa taata boogere tujjamu oba tunamugulira kawunga takyasobola kagoya tunaye nga tumanyi Proscovia nakatwa Proscovia ndi muzzukulu wa Sebbunza taata wange ye Yukana Mulindwa Miti zaalibwa e Nakabago nga nkomplayininga ettaka lya taata Sebbunza lye yamuwa ng'akyali mu myaka 10 lyatundibwa Mwanyinaze Kato Matovu ery'e Nakabago ery'e Mugomba ery'e Buluuli baba toyogere ewa Ssewanonda siwawo kubanga wamme wa Ssewanonda baatutwalako n'emmere yaffe ne bagikuula twasanga eri ku ttale ate kyakubiri kutuuka ku mmanda okuddayo okulima ng'emmere yaffe bagitaddemu emisingi Kato n'atugoba emmange wa Ssewanonda ne tuviiramu awo tugenda okulaba nga tusanga mayumba tusanga leero nkugambe ne tubonaabona okukamala ne wendi kati ndi wa taata wange Seemu Bukenya omusika wange yooli nawo yangobawo n'ennyumba ya maama baagimenya mange gw'omwenda bajja ne bakoona ennyumba yange emu ku ziriwo 2 n'obuvune bwe nafuna obulaba taata bwe buno Kato yajja ne baganda be muganda we Wamala ye Kato mukulu wange ye Kato nze Nakamya ye Matovu nze Nakachwa era nze nasikira Kizawaani wakatuka nenzija mpaaba ebikunta bya maama nabisanga ku lubalaza ebweru
byonna square mile namba agyeddiza ate nga jjajjaffe Ssebbunza basenga baatugambanga naddala Ssenga Ssanyu nga bamubbye ettaka nti bo be baali abakuza naye ku ttaka kuno buli mwana yafuna omugabo. Bakoona ennyumba ya jjajja omukyala eyasigalawo wali mu ttaka lya Sseemu Bukenya gwe yawa. Abo bennyini be bavaako olumba olwatta jjajja ng'omukyala eyazaala taata wange mu luggya muno. Naye olw'okusirika batulabira ddala ng'abatalina magezi. Okiwulira? Obwo obupapula bwe batambuza mbu simanyi byapa babutambuza nga Susani afudde. Ekyapa kyaffe ekyawana akirina ebintu byaffe abirina mu keesi y'omuti nze nali mwana muto nabirabako nembiraba n'amaaso gange bwenti ng'abitwala mu bookisi. State House etuyambe tufune obwenkanya omwami oyo agibweko ebintu byaffe bw'aba yabitunda anoonye ssente za ddiza be yaguza atuwe ebintu byaffe. Ettaka eririko Ssewannonda lyaffe wano we tuyimiridde wa miti Emugomba wa miti twatuukayo nga yatundayo Ebuluuli ewa miti kwegamba ebya miti yabifuulira ddala ekisiimuulirwako. Kati eddakiika y'emu azza atutiisatiisa yatugambye embuffe bamafiya ababbi b'ettaka twegasse ne State House. Iffe bannannyini ffe bayita ababbi b'ettaka nga ye mubbi w'ettaka akomewo waneeno ageza akomewo atutinkuule. Ekiseera kino twetaaga bwenkanya kubanga ffe tugobeddwa ffe sayidi ya miti abava mu layini ya miti